Free for liberty to give the will always stand. Where's your ID? All new people, we want your identity card. Central view. Madonna. Talent. Talent. These new ones are not here. Green campus. Light college. Boom, Kasa. Very more. Talent. Light. Forest. Forest. Ovundinga, wait for me. Here, I'm waiting for you. Wait for me. I'm here waiting. We are happy to have you. We pray that we have a successful season of examinations. Normally, Mukono, we are good at managing these examinations. Let us do the same. With one mistake that's normally committed at the beginning, we seal the question envelope inside the return envelope. Today, I think we are not going to do the same. Let us correct that. Let us be close to the vigilators so we don't make mistakes. I thank you and wish you success in the exam. Nyanze tusime Annette Harriet, head teacher wa Muzza High School. Ebibuuzo olwaleero bitandise bulungi. None nkuba netuyamba netatonya naye abaana baffe badde bateekeddwa bulungi era tebalaze kupanikinga oba okutya era mu ntuufu amaze bulungi era twebaza Mukama tutuusiza ku kino era tulina essuubi tibigenda tambula bulungi era bikomewo nga biri birungi mu linnya lya Yesu. Yes. Yes. So you're going to do some interview with this gentleman. I'm not in Uganda. Uganda, how are you? How are you? This is not that cute. This is the one. Is it? Oh, you're going to come back. Twaleza mupepa tebadde mbi oba nsonyi kangambe bwentyo naye pepa ebadde friendly era tusuubira results ennungi. Jessica omuyizi ku Muzza High School mukulu kabiri pepa ebadde fair pepa ebadde nnungi omuntu eyasomye era tusuubira obubonero bulungi. N'eddoboozi nze Nagawa Claire Catherine nga neddira Nkima
era nga olunaku lwa leero tukoze pepa yaffe esooka ey'okubala koodi yayo eri 456 pepa 1 nga pepa tebadde enzibu nnyo okusinziira kuba tugikoze tubadde nze okusinziira mu covid yaliwo tubadde tutidde nga tulowooza byanjawulo naye tugenza osanga almost byonna byebimu byetukola pepa zetukola bulijjo byebimu wadde oluusi abamu badde nga batutiisa nga bagamba abaana abamu ababikola nga gamba pepa ziba zanjawulo bikimanya zikanga ziba oluusi na kaladi naye nze tuzisanze nga tulaba byebimu era Mukama Katonda nga ye mubeezi 2023 tugenda jaganya wano anti nga tuyise bulungi kuba Katonda yasinga fogwaffe tugukoze gusigadde tugulekedde Mukama Katonda byonna tubimukwasiza ye yasalawo. Nze Makumbi Sarasjoyo era olunaku lwaleero tutandikidde mu pepa yakubala abamu gye bayita mathematics era okutwaliza wamu tebadde nzibu omuntu yadde yeetegese obulungi era tusuubira obubonero erizawusi zaffe nga zikomyewo